mu nsonga ez'enjawulo. Genda mu kitabo kya Exodus oluberebere Exodus okuva essula emu. Essula yonna gisome naye njagalawo olunyiriro olw'18 otuuka ku 22 olusembayo. Era kugenda ne mu Yoswa essula 2 ove ku lunyiriro olusooka. Essula eyo erina ennyiriri 24 zonna tuzisome. Leero ngenda kwogera ku nsonga za Uganda ne Isirayiri nga mbakompeyalinga, naye era nga twogera ne ku muwala waffe oyo Julie Sebutinde kye yakoze mu Bayibuli kyali kibaddemu bwe kyabaamu kyaba kitya. Leero waliwo ndabyeko ekiwandiiko ekinene nnyo ekifulumye nga Uganda yeegaana okuba nga teri ku sayidi, nga gavumenti ya Uganda yeegaana nti teri ku sayidi ya Julie Sebutinde, nti era position gye yatekinze ye ng'omuntu independently, so si Uganda as government ya Uganda. I just want to thank God for that. Ekyo nkyebaliza Mukama batandise okusattira Julie Sebutinde mulamuzi wa ggwanga lya Uganda naye ng'ali ku mutendera ogw'ensi yonna. Ye yasazeewo sayidi ye ng'ali ku sayidi ya Isirayiri ku nsonga ezigenda mu maaso ez'olutalo. Mwami Museveni oluvannyuma lw'okutegeera ebinaddirira n'amanya nti kati wano akaffe kaba kaweddemu, yeegaanye Julie Sebutinde omulamuzi we ate nga ye yamulonda kubanga yakulembera eggwanga lino. Batandise okusattira kubanga batya bamanyi ebiyinza okuddirira ebinaava mu nsonga ezo. Okujjukiza pulogulaamu zino zikutuusibwako Haji Settuba musomi wa dduwa. Haji Settuba musange ku nnamba 0703 31 39 25. Haji Settuba mukubireko ajja kuba akusomera ku dduwa ze, zijja kuba zikusumulula mu byonna ebikutte mu bulamu bwo. W'osanze okusomoozebwa wonna gwe mukubireko bukubizi omunnyonnyole. Namba ye yagyekwatira oba osobola n'omusindikira akameseji ku WhatsApp, abeera kajja kuba akwanukula ekibuuzo kyo n'okuyamba mu nsonga z'osinga okwetaaga. Ensonga zino Mwami Museveni no ziyinza okumwonoonekera kubanga Julie Sebutinde mulamuzi wa Uganda. Kitegeeza bw'awa opiniyoni ye ku nsonga ezo aba ayogedde ku lw'eggwanga Uganda ng'abamusindika mutendera gw'obulamuzi gwaliko. N'olw'ensonga eyo bagenda bivuunuka batya. Gende mu maaso ulize vidiyo eno ojja kuvaawo ng'otegedde Mwami Museveni akattu kaayolekedde na lwaki yeegaana Julie Sebutinde. Nga tukompeyalinga Uganda ate ne Israel. Now, ebintu ebiri mu Israel bifaanaganya ddala n'ebiri mu Uganda olwaleero. Naye bo enkwata gye bakwatamu ensonga zaabwe eyo naffe bwe tuyina ogikwata. Senga tubadde ng'amagye gaffe tegali under Rwanda, tegali mu occupation ya Rwanda, nga bwe nabagambye nti babagroupinga battalion nebanga ekulibwa Munyarwanda nga bawakinga under omuntu Omunyarwanda ne bakola orders z'Abanyarwanda, ffe ne batatuyamba. Senga naffe babadde batuyamba ng'amagye gaffe gasobola okukola Isirayiri kyekola, senga omulambo gw'Omunnayuganda omu guzitowa Abanyarwanda 27. Isirayiri bw'ogikuba yo tekayana esooka kubala mirambo gyayo, tepapa kukuddiza. Bw'ogikuba nga luli bwe baakera ku makya nga bagikubye, bapoozingamu ne babala emirambo. Ne bakakasa nti batuseemu abantu 30,000. Kati buli mulambo times 7 awo ne bakulumba nga bwe gitawera weewaawo tebajja bavaako. Bwe gitawera tebajja bavaako. Senga tubadde n'amagye ga Uganda agalina amagezi nga tebakkiriza kukolera wansi wa Rwanda, ekyo senga kyekiri e Uganda. Ekyo senga kyekiri e Uganda kubanga ebintu byonna Isirayiri byeyitamu mu Uganda bye tuyitamu. Naye bbe ebyabwe babikwata bulala. Kati ebyaffe tudda mu kukaaba, bo tebakaaba. Bali yakitinga bayanukula. Bw'obalumba bwe bakulumba. Bwe kakutanda n'obakuba n'obasembeza emabega mayiro emu. Ekyo kyo ne bannayiba baabwe bakimanyi. Bwe bakomawo batwala mayiro 7. Kati togezangako n'oyingira mu nsalo zaabwe. Bwe kakutanda n'obazza emabega mayiro emu.
bwe bajja bakukuba mayiro musanvu ate ne bazisimbawo fulaga yaabwe ate tebaddamu kuvaawo. Bwe batyo bwe bagaziye. Tomulumba takulumba. Bw'omulumba n'akulumba akusuuza by'oyina. Eyo doctrine senga tujja adoptinga senga tukwata ekyo ne tugenda n'ekyo twandibadde mu mirembe. Ebizibu ebitutawaanya mu Uganda bye bimu ne bya Isirayiri naye enkwata gye bakwatamu ebyabwe. Kati ffe a problem weri ife kwe kujja ne bakubuulira nti Katonda wa Isirayiri ajja kujja kulwanirire nga gw'otudde. Katonda wa Isirayiri alwana ng'ali n'Abayisirayiri ne bakuba omulabe waabwe ne bamuwangula. Kati ffe bano abajja okukubba abakubba bakugamba gwe tozaayo Katonda wa Isirayiri waali. Katonda wa Isirayiri alwana naawe era bo bwe bayimirira alwana nabo. Alwanirira ayimirira nabo ne bakuba omulabe waabwe ne bamukakkanya. Olwaliro byenziza okwogerako ago ge mazima ga Bayibuli. Ago ge mazima ga Bayibuli. Waliwo okusooka byenjagala okujjawo wano mu politics. Okusooka byonna ndowooza nja bibaleetera enkya oluvannyuma lw'ebintu ebyetoolodde politics eyeetoolodde Museveni ne Kagame. Baateesezza mu kyama ng'ennaku z'omwezi 11 ogwokubiri bagenda kuddukako mu ggwanga lya North Korea okwongera okuteesa ku bintu ebitannalabika ku surface oba oliawo omuntu wa wansi by'otannamanya by'otannategeera. Emmanuel nange nkutumidde mukwano. Waliwo ebintu ebitannaba kujja ku surface naye nga biri eyo bitokota ekubiri bye nababiddeko ebifuluma Congo. Museveni ne Kagame bagenda kuddukako mu kyama bagenda kugendako e North Korea ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokubiri. But tubagoberera kigere ku kigere. Nja babuulira ebisingako awo katulindeko maybe enkya. Now oba olunaku lwonna najja wano ne mbagamba mu video nnyingi nnyo ezimu ze tusobodde okulaba. Video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 7 ogwokutaano 2023. Video gye nakola nga 31 ogw'ekkumi 2023. Video gye nakola nga 17 ogw'ekkumi n'ogumu 2023. N'endala nnyingi nnyo. Mwenna abali wano musobola okunjulira ebintu bye mbadde njogera ku balimi. Emmwanyi. Jjo mwalabye eggulire litaliiko kakwakkulizo nga bagamba ebitundu by'e Masaka Rakai n'ebitundu awo byonna birumbiddwa akawuka. Birumbiddwa akawuka, birumbiddwa ekiwuka ekirya emmwanyi. Mujjukira nga mbagamba ebintu ebyo awo njagala okugiriramu katono ndabe nga tukola ki. Video eno ngikola 17 ogw'ekkumi. Ino ngenda gikolako katono. Abalimi b'emmwanyi ab'ebitundu bino Kyannamukaaka, Kalungu, Kaliisizo, Bukomansimbi, Kabonera, Bukunda, Nakaseke, Kapeeka, almost Buganda yonna naye okusinga ebyo ebitundu by'ensomye abalimi b'emmwanyi. Eyo video genda oginoonye. Waliwo video endala gye nakola ng'ennaku z'omwezi. Waliwo video endala gye nakola ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'ekkumi yino. Abali mu kulima, abali mu sekita y'obulimi, waliwo ekisaanyi kye bakoze, waliwo Museveni ekisaanyi kyakoze n'Abanyarwanda ababano bakoze akasaanyi akagenda okulya ebibala bagenda kayiwa mu Uganda. Akasaanyi kano si buli ddagala nti no ligenda kukatta. Ojja ginoonya n'eyo nayo. Ojja ginoonya eyo nayo. Waliwo video endala gye nakola ng'ennaku z'omwezi 7 ogwokutaano yino. Museveni ne gavumenti ye balina
baluyisizza mu local government zonna most especially mu Buganda. Bamaze okupolota bakyamaani ba LC5 bonna mu Buganda mu butamanya mwenna temumanyi era sigenda banenya kuba mu temumanyi kati nze nkibaleetedde leero mukimanyi bannayuganda mwenna buli omu abeera embega w'ekintu kino bwe mukirabako nayo genda oginoonye byonna biri omwo kati wulire eggulire eryabaddewo eggulu. Abalimi b'emmwanyi mu disitulikiti y'Ekyotera bali mu kutya ebiwuka ebyefaananyirizaako enzige ebyalumbye emisiri gyabwe. Ebiwuka bino bwe bituuka ku mmwanyi zikala ebikoola obutabi n'ebikulu byako. Abalimi ku kyalo Bbanda mu ggombolola y'e Kabira bye basinze okukosebwa. Abalimisa mu disitulikiti eno bagamba nti zino si nzige naye ebiwuka ebiri mu kiti ky'amayanzi. Amayanzi agoogerwako bwe gagwa ku muti gw'emmwanyi gatandiikiriza mpolampola okugusensera nga buli kikoola ejjanzi we ligumbye kitandika okuwotookerera. Ekiva mu kuwotookerera kuba kkala kwa kikoola era ekyoluggwa ng'ejjanzi lirumba ekikoola ekirala ekiramu. Endi ebiwuka bino gye biryamu yakusensera muti nga biva ku bikoola ebito eby'amatabi agasemba waggulu agayamba omuti gw'emmwanyi okusigala nga gukula. Nga bw'okulaba guno ebikoola byonna ebiwolabe ebya wansi ebikulu byo tebirumiddwako naye obwawato omumwanyi ogukula gye gugenda gwekukola ki kweguliibwa ate bugwe bumaze okugulyako wano oba bumaze okugulya wano obumaze okugulya kati oguba tegukyeyongerayo gukomyawo birya makoola bireka okuca obwereere. Munnakumbale Bubazi ogenda okulaba ng'ekikolo kyonna eky'emmwanyi kikaze. Kadya emmwanyi yonna naye bw'oginyigamu ne webanga ebadde ng'ekuze nga bw'oginyigamu ebaluka bubalusi nga temukyali mulamwa paka omuti gwonna gwonna gukola kiwe gusaanirawo ddala obutasigalawo kantu nakamu. Tuliko omusiri gw'omulimi gwe tutuuseeko ng'amayanzi gagumazeewo ng'oyinza n'okulowooza nti oluyiira lwe luguyiseemu. Abalimi bagamba bagezezaako okufuuyira ebiwuka bino eddagala lye bamanyiiko kyokka nga balinga abasiwa ensaano ku mazzi. Tufuuyidde eddagala lyonna lye tusobola naye obuwuka buvaako ne budda buzzi ku muti muki mulala. Eddagala lye tubadde tusuubira liguliddwa mu buli ngeri ligaanye okutta ebiwuka bino bwe biva ku guno ng'obifuuyidde nga bidda ku guli. omusana gwakala bikka wansi nga biva wansi nga bigenda ku muti omulala. Gavumenti etuyambe tufunire eddagala. N'ekika ky'ebiwuka bino abalimi kikyabalimi okutegeera. Tusuubira nti ziyinza okuba enzige oba si enzige naye nga kiwuka kino kyakajja kipya mu kitundu tetukitegeera. Oba nzige oba biwuka ki biziridde bizikazizza. Abatuuze beebuuza abalimisa abalondoolanga ku balimi mu bitundu wa gye badda. Baba omulimisa ajja mugenda mulaba. Bafuka bannakyesirikidde tetukyalina balimisa nti anoonya abalimi okumanya obuzibu ki bwe basanga nalwabagwa omulimi n'omukubira essimu okulayirira. Tulina kirala kye tugenda kulizaako kuba zez'obujajja tezitubeezaawo kati bwe ziba zivuddewo simanyi nti waliwo omwana omuto agenda okuzaalibwa zeewo ekirala. Manyi munoomwe tuweerera abaana wetusuubira nti singa tuba tutunze mwe tusobola okufuna ekyokulya tusobola okubanga bwe tubanga situlina mmwanyi zino abaana bagenda kulemererwa okusoma. Bino olugudde mu matu g'abakulembeze mu kitundu okuli Fortunate Nantongo omubaka omukyalo wa Kyotera, Geoffrey Lutayo omubaka w'essaza Kakuuto, saako n'abalimisa abavudde ku kitebe kya disitulikiti eno ne balambula ku balimi abalumbiddwa ebiwuka bino. Kalimu emirundi waliwo akasaanyizaawo ddala omutima gukala ate waliwo n'akalala k'okuba. Dr. John Lutaya nga yakulira ekitongole ky'obulimisa mu disitulikiti eno ategeezezza nti ebiwuka bino biri ebikoola bya buli kimera kyokka si nzige ng'abatuuze abamu bwe balowooza. Nabo omulimisa ebiri mu kika ky'amayanzi mu luzungu gye bayita variegated grasshopper. nabo omulimisa ekiseera kituuka ne bizaala nnyo ate bwe bijja mu nnimiro ne bitufuukira ekizibu. Lutaya agumizza abatuuze nti ekizibu kino kyakumalibwawo mu bwangu. Kikwatiddwa amavumbavumba nga kikyali mu kafu katono mu nnimiro ntono balimi batono ababadde bakakifuna. Kakati ekisigadde kulongoosa miti egyo gibadde gikoseddwa tugirabirire bulungi giddemu gitojjere. Amagezi gawadde abalimi ga kwewala kufuutiika birime
n'okwegendereza obungi bw'eddagala lye bakozesa mu kugezaako okwetaasa. Twabalagira okozesa eddagala eriyitibwa Dudu Asalamekiti. Mu butono eddagala ate ekitali kiyitiridde ate kufuuka kizibu. Balina okuzirabirira obulungi zireme kubaamu nzigotta. Ebiwuka ebyo ebisinga obungi ekibiwa amaanyi ebeera nzigotta esangibwa nga nnyingi nnyo mu mmwanyi ezo. Okusinziira ku balimisa, disitulikiti y'ekikungula ttani z'emmwanyi ezawera 2000 sizoni ewedde era ng'ekiruubirirwa ky'okuzongerako kyandiremu okutuukibwako singa ebiwuka bino tebisaanyizibwewo mu bwangu. Nabagamba ekiwuka ekyo kigenda kuba tekiwulira ddagala ekyo kimu temukiwulidde omwo. Mujjukira Nabbanja bwe yalambula ebitundu bya mwawe emabega kaawo ente ziri mu kalantiini emmwanyi zikala. Mujjukira bulungi omusajja agambye gavumenti tuyambe omanyi gye byavudde okujja nga tunayita gavumenti omanyi gye byavudde. Omanyi gye byavudde okutuukaawo mbu gavumenti tuyambe. Omulimisa ye mumulabye mbu agambye mbu abantu bakozese Dudu. Dudu twamukozesa mu 1980. Ebintu bizze bikyuka mbu abantu badde ku Dudu. Olabye omulimisa ye bwafana lwaki mu SFC temuliimu mukadde? Lwaki mu SFC tosanga muntu atunula bwatyo? Lwaki bali mu bya bulimi nga mu SFC bavubuka bokka be balimu? Walolabyeyo mu SFC omukadde? Walolabyeyo mu SFC omukadde? Lwaki abakadde mbududu oyo Dudu twamukozesa oba 88 Dudu. Olaba n'omusujja gw'ensiri gwakyuka chloroquine simanyi quinine simanyi biki byonna tebikyamusobola. Ogamba otya nti Dudu owa 1980 akyasobola okukola mu 2023. Ani ebyo ebiwuka byavudde wamumanyiwa gye byavudde. Olyokoyite gavumenti. Gavumenti ebayambe kuki? Mujjukira ng'ekitundu ekyo Nabbanja akyesibyemu n'akirondoola n'akirambula ente ziri mu kalantiini emmwanyi zikaze. Naye njagala owulira akantu kali ke boogedde bagambye bwe bati sizoni ewedde omwaka oguwedde ekitundu ekyo disitulikiti y'e Rakai yafulumya ttani 20,000 ez'emmwanyi. Mujjukira nga mbagamba mu meeting nti Museveni agambye Abaganda b'e Masaka bazeemu okulima emmwanyi, Buganda ezeemu okulima emmwanyi. Bwe baba n'emmwanyi tetujja bafuga emmwanyi efwe. Ani ajjukira ebigambo ebyo? Video nzibawadde nkugambye genda mu video gye nakola nga 7 Ogwokutaano 2023. Genda mu video gye nakola nga 3 Ogwekumi 2023. Genda mu video gye nakola nga 17 Ogwekumi 2023 ne video endala nnyingi. Nzo omu ku babadde basinga okwogera ku by'obulimi nga mbakubira tooki gye tulaga era mu video zino mulimu video emu gye nabagamba nti TV z'ewaka zigenda bireeta mu maaso eyo naye ffe tubibawadde kati. Bamaze obbakaliza emmwanyi bagenda baleetera emyoga siringi 7 parish. Babavume nga bwe mutayagala kukola abantu baganya okukola balemedde mu bwavu, baganya okukola balemedde mu bwavu. Gavumenti tuyambe. Omwana wuno wano waliwo wano omuntu ataddewo comment agambye pastor njagala ebiwuka birye n'abalima emmwanyi nammwe bibalye kubanga temuyina magezi. Kati ekyo kyawandikibwa kye tugenda okusoma kw'eyo ensonga kiri mu kitabo ky'ekyabalamuzi essula 6 okuva ku lunyiriri olusooka. Kyekinteesezaako ekyawandikibwa ky'ekyabalamuzi essula 6. Ebintu bino tuzze tubyogera ako kabano. Museveni ne gavumenti ye tebaagalangako bannayuganda kugaggawala, tebaagalanga kubanga mubadde muli mu kulima. Duli bagambye Rakai yafulumya ttani 20,000 ttani z'emmwanyi. Ttani emu
ng'obadde okomeredde ensawo za kilo 10 tani emu ebeera ya nsawo 10 eyo ye tani naye ne bagira ensawo kitegeeza ensawo eza kilo 10 zaali ensawo emitwalo 2 kati Museveni tayinza kukigumiikiriza nti ensawo emitwalo 2 ejje mmwanyi za kilo 10 zaava mu Rakai ate ne mulaga nti mulwana nnyo okwongerako uwakiri muleete tani endala oba omutwalo omulamba ekyo tasobola kukigumiikiriza eziriwo zirina kufa bwe tubyogera nga mugamba Lumbuye yaleeta propaganda ku social media n'atandika omuyigiriza banne abaana babeera ku propaganda kati propaganda mulimu physically propaganda wa Lumbuye gwe yaleeta ku Facebook wuuyo si birooto kati si bya social media wabula era muyita gavumenti ebayambe Lumbuye no mujja mwasi mulabugolo wanudde Lumbuye mujja mwasi mulabugolo kubanga buli muntu lwayogera propaganda tekubulako kigambo Lumbuye propaganda w'abalumbuye propaganda wa Lumbuye propaganda w'abalumbuye kati mugenda mutulamu Masaka mulimu guleta Masaka nabamenyera n'ebitundu byonna nti mwe mulwana kwongera kutanize mmwanyi Museveni alwana zikenderere ddala nti bwe mwafulumya tani tani 2,000 teyeba katulo okuva ku paka n'olwaleero mubeera mutya n'emmwanyi eziwera tani 2,000 nababuuza nga mwerimba mbu gavumenti ekola nnyo okulaba nga muzzaawo emmwanyi ezasooka eri Ruto eyasooka ani yazikaza neze Kenya zaakala neze Tanzania zaakala lwaki ze Uganda neze Congo zaakala lwaki za Uganda zezikala neze Brazil zaakala lwaki ezaffe zezaakala mu Uganda kati Museveni alwana muzeewe mmwanyi mukakasa alwana muzeewe mmwanyi mujja